So bebondozo balaba abasirikale bali wano bangi nnyo Uganda naye nga essomero lirino balyokeza lali eryo abaana bafiiriddeyo munda abadde badduse nga bagenze mu siringi okwekweka nabo ne babookerayo abaana babookeddeyo ate ne bagenze n'abaana abalala 7 Ensonga z'abaana b'e Kasese zikyalanda bino buli muntu alina ebibuuzo nga babyebuuza tebannabitegeera. Buli muntu yeebuuza nti ddala gavumenti ya Uganda ekyafaayo ku munnayuganda okumukuuma. Luli baabanga n'eŋŋombe egamba nti poliisi n'omuntu owa bulijjo, kitegeeza nga poliisi erina okukolagana n'omuntu owa bulijjo. Olwaleero mu kifo ewafiiridde abaana bano abasoba mu 50 n'abawambiddwa gye buli eno nga tebannaba kumanyibwa muwendo. Buli muntu yeebuuza nti okuliraana essomero eryo waliwo ebbalakisi eziriwo ezisoba mu 5 wadde zeesudde amabanga naye at least nti ziri mu kifo ekyo. Waliwo police stations eziwererako ddala. Lwaki? Nti kubanga ekitundu ekyo kiriraanye ensalo ya Congo nga bateekayo balakisi eziwerako okusobola okweŋŋanga omulabe asobola okufuluma nti ava mu nsi endala ayingire mu ggwanga Uganda okulituusaako obulabe. Bwakati awo bwabanga bwe bakubidde abaana abasoba mu 50 nga nakuwamba be bawambye tebannamanyikibwa muwendo nti bameka abawambiddwa ne babuzibwawo. Buli muntu yandibadde yeebuuza ekintu ekyo nti kyazze kitya. Bw'ebeera nga nkubuulidde nti security eri awo y'amaanyi, waliwo poliisi, waliwo UPDF, naye abasajja ne batuuka mu kiro ne bakuba essomero ne balikubamu bbomu ne bakuba asikaali amasasi ne bakola effujjo lyonna lye bakoze ku bayizi. Wabula security okutuuka ku ssomero eryo ewabadde ensasagge kyabatwalidde essaawa eziwerera ddala 2 ng'abaana bakoleddwako ebikolobero, ababakozeeko ebikolobero batambudde bagenze ewatali wadde okukwatako omuntu omu, nga ne gwe twalabye gwe baakutte emisana abatuuze gwe bagamba nti batuuze bennyini be bamwekwatidde, ng'oyo naye yalufiiriddemu, yafudde ebintu by'atamanyi nako, teyabadde ku kabinja akakoze obulabe buno. Kubanga ki ekikakasa nti yabadde ku kabinja ako yasangiddwa na mmundu? Nti nedda. Tukakase tutya nti M23 yavudde Congo n'esala ensalo n'eyingira Uganda n'ekola emikolo ku bayizi abo, amangu ago n'esala ensalo n'eddayo eri Congo ne babanga tebagikutteemu muntu n'omu, kubanga awo nga bwe gambye nti waliwo balakisi ez'enjawulo. ADF n'emanya nti kati wano waliwo balakisi tetujja kuyitawo, tuyite wano. Kitegeeza nti ne ku nsalo ya Congo eri munda naye waliyo balakisi eza Congo ezikuuma ensalo yaabwe aba Congo. Tukimanyi bulungi Congo eri mu kulwanagana na ADF ekyawaliriza ne Uganda okusitula amagye gaayo egatwale Congo bayambeko abakongo okufufugaza ADF. Kino kiba kitegeeza nno nti bwebanga ADF eri mu Congo ekola obulumbaganyi ku bantu baayo, kitegeeza nti wano abatujju bano batugamba aba ADF abayingidde ne bakuba abayizi b'essomero, kitegeeza nti basaze gavumenti 2 bavudde mu ye Congo ne bajja mu ye Uganda ne bakuba e Uganda ne baddayo e Congo. Gavumenti 2 zombi ne zirema okumanya omulabo oyo waayise, kubanga bwe kiba wadde nti ekikolwa eky'obutemu kyakoleddwa mu Uganda, naye awo abakongo abali ku nsalo eyayitiddwako eyo ne balema okumanyako ku bantu abo abayingidde munda mu ggwanga Uganda bakola obulumbaganyi. Nga tokimanyi bulungi nti Uganda erinayo amagye agali mu kuyambako Congo okufufugaza ADF. Ne wabaawo obulumbaganyi obubeerawo ne mutamanya, Congo naye tategeera ne Uganda naye tategeera, kwegamba ne kigenda bwe kityo abaana b'abantu ne batuusibwako obulabe obwo, ng'obula tewali ayanukudde, abantu abo tebakwatiddwa. Nti poliisi eziri okumpi n'amagye abaliraanye essomero ne kibatwalira essaawa 2 mu bulumbaganyi obutali nti bwabadde bwa munda nnyo, wabula mwadde n'okubalusa ebibaluka nga zibbomu ze bakubye ku bizimbe batuuka okubyokya, bookiremu abaana abo bonna, batuuka okutulisa amasasi, bakuba asikaali akuuma geeti n'abaana be batugamba be basanze nga baagala okufuluma dormitory badduke. Awo wonna nga poliisi tennawulira nti waliyo ekigudde mu ggwanga. Jjukira obudde bwabadde bwa kiro. Obudde obw'ekiro ate amaloboozi gawaawaala nnyo, gagenda wala okusinga obw'emisana.
kitegeeza nti bandibadde beekengedde dda nti ene wali ebibaluka ki ekigudde mu ggwanga ne balumba ne bagamba kyatwalidde ddala essaawa eziwera 2. bwe nkugamba nti ebintu bino bikyabuzaabuza towakana. bwe kiba nti ddala ADF ye yalumbye baategedde batya nti abakubye abaana bano babadde ba ADF yavuddeyoko ku mukutu gwonna ne beewaana nti bwe bakoze ekintu kino. ye ne bwe baba nti ba ADF ekiruubirirwa kyabwe kyabadde kiruubirirwa ki okulumba abaana b'essomero. Twebuuza nti ekiri mu Kaseese musango ki gwe bazza? Abantu beeyo baakola musango ki? Abakonjo balangibwa gwaki? Bino byonna bibuuzo tetumanyi kituufu naffe, wabula ekituufu omanyi bagamba nti amazima galuwaayo, naye gamala ne gazuuka. Amazima gajja kuzuuka ku bikolobero bino ebikolebwa mu baana b'abantu, era amazima gajja kuvaayo. Bajja kutegeera ddala ADF yaani, ani akulira ADF. Kuba tukimanyi bulungi nti baatugamba omukulu Jamiru mukulu yali akulira ADF yakwatibwa era amaze emyaka egiwera ddala ng'ali mu nkomyo. Newadde omukulu akulira ekibinja ekyo nti yakwatibwa, akabinja kano kagenda mu maaso n'okweriisa enkuuli, ate kati keeyongera na bukambwe. Tulowooze nti kalina abakakulira nga bawera basukka ku Jamiru mukulu, nti bwe bakwata Jamiru mukulu beekalakaasa lwaki Jamiru baamukwata, y'ensonga lwaki kakola ebikolobero bino byonna ku bantu. Ye baba nga bakwata Jamiru mukulu nga ddala yali akakulira, naaba nga tayogeranga baani beyakolagananga nabo, ne balema wakiri bakwata obasitoopingisa ku bikolwa bino bye batuusa ku bannayuganda enkya n'eggulo. Uganda tuli ku lwaffe, kubanga bwe banga gavumenti eremereddwa okukuuma bannayuganda, toyinza kuŋŋamba nti bayinza okulumba essomero ne balittamu abantu abo bonna. Kubakoze ebikolobero ebyo ne balema okukwatako n'omuntu n'omu. N'oŋŋamba nti Uganda ekyalina obukuumi, nti era bannayuganda mubeere mu mayumba gammwe mwebake, amagye weegali okubalwanirira obbakuuma. Sikakasa tuba tukyalina obukuumi. Kitegeeza nti kati bannayuganda ffe tulina okwekuuma ffekka. Buli omu w'obeera bw'oba oli mu nnyumba yo teweebaka kubulizaako, kuba budde bwonna kisobola okukugwira nolowooza nti kasita waliyo abakuuma ddembe ababeerayo banaatukuuma. Munnange bayinza okuba nga baalemereddwa nga ffe tetumanyi, kuba tebayinza kugwa mu ssomero ne bakola ebikolwa bino n'oŋŋamba nti walema okukwatibwako n'omu. Gwe n'oŋŋamba tubeere bagumu, security ya Uganda ekyali y'amaanyi ekola. Era ng'essaawa eno neebuuza n'okwebuuza nti kati UPDF eyagenda e Congo okulwanyisa ADF obudde buno baba bakyakolayo ki? ADF gye bagenda okulumba e Congo bagikube, yiyo yawaguzza eri Uganda eri mu kukola bikolwa bya butemu ku bannayuganda. Naye bo bali eri bagitegedde Congo era bakyaginoonya bubi nnyo, nga tulaba emirundi egiwerako mawulire gajja gatulaga nti UPDF egudde mu nfo za ADF n'ezifufuggaza. Babakubye babongeddeyo, mu bbakuba bongerayo babakuba babongerayo kuva mu Congo kuyingira Uganda. Sinnakitegeera naye byonna bibuuzo. Gamba ebibuuzo bingi, ansa ntono ddala. Tewali amanyi kigendererwa kino, naye ng'abaana b'abantu bo baafudde era obulamu tebuzzikawo. Abazadde balimmiranga nakwazirana olw'abaana baabwe. Omuwendo gw'abaana abawambiddwa gwo tegunnategeerekeka, nga n'abaana abamu ku bo baasirikkidde mu muliro guno mu bbomu ezaakubiddwa ku bizimbe ne biisirikka. Ng'omuzadde okuzuula omwana wo kijja kwetaagisa kumala kufuna ku vvu ly'omuntu oyo, bakole DNA bakakase nti ddala kituufu ono ye mwana wa gundi. Abamu nti wenjogerera mu mbeera eno tokyasobola kwawula nti ono ye gundi oba ono ye gundi. Kati gy'embeera gye tulimu. Uganda weeri eri mu kaseera akasinga okubeera akazibu. So abantu bagamba tuteekeko bomu, abalala nga bagamba togira kati abalala bawoze simanyi omulimu tugukoze Museveni kakitegeere tukikozeeko. So abantu nga bobalaba, so bano bolabaawo aba TV bagezaako omukyalo oyo awonye yadduse ye metroni adduse amaze n'adduka yadduse ng'abalaba bulungi nnyo. N'olwekyo bw'abanga ze lipoota asobola okukola ki okubibuuza obulungi n'abitegeera bulungi ebyo nno. N'olwekyo kyekyo so
abantu bambi baabo bangi abantu we bali bangi nnyo bazze okulaba kati abantu poliisi ejolaba kati egenda era bo waliwo abagenzeyo mu nsiko gye babatutte waliwo paaka balawo waliwo bebassa bala kuba gye babadde bayita babadde bagenda batta era abantu abakyala so bebolaba kati bagenze so abantu baabo bali mu kubunkenke bw'amaanyi nnyo olwekyo ge mawulire agonze genkuwasaawo eno kyekyo bwe kityo naye nga munda eri tebatukkiriza kuyingirayo tetukkirizibwa kuyingirayo eyo gyolaba eyo munda mu ssomero tebatukkiriza kuyingirayo naye nga abaana babatutte ku eddwaliro baliyita dragadozi yewali abaana bangi nnyo bebasse babasse kuba tewali mwana n'omugoba gyewa n'abapoliisi nga mulamu